we find a solution. How Tumukunde can get the money he wants, and we get the title we want. Kunde kyokugamba nti ajeko caveat asala ebyapa tetukiwakanya kubanga tumaze ebiseera nga ayagala kweddiza ettaka naye ng'ettaka eryo okusinziira ku court ruling ly'abantu abaaligula tetugamba bw'aba abanja tumusasule ebbanja lye naye nga talina kubeera ng'atujja ku bwannannyini. Abatuuze b'e Bujuuko twalyekuŋŋaanyiza ne tusasula ssente sifaayo oba osasudde ku association oba Tumukunde ebyapa ne bivaayo kubanga golo yaffe ffenna eryemu kyapa eryogerwako ery'e Bujuuko ettaka lino lya Gen Tumukunde naye ettaka lino Jomaayi yaligula mu lukujjukujju mu kifo ky'okusasula ssente azimaleyo ewa Gen nannyini ttaka. Jomaayi ssente yazisasula zimalayo, so Jomaayi kye yakola yagenda maaso n'aguza abantu ki ettaka. Bwe twogerera kati kooti yalaga nti Jomaayi mwavu tasobola kusasula kintu kyonna, but Gen olw'okubanga omutima alumirirwa abantu bano abaagula ettaka ku Jomaayi yakkaanya nabo nti abakkiriza ne bamuwa buli omu $1,000,000 agenda bbawaaki ebaapa baabwe. Been meeting with Commissioner Lands, and our issue is we have to maintain our caveat. We placed a caveat of the Commissioner to protect this land from the purported subdivision. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.